Abalongo Nnaabagereka Sylvia Nagginda be yavuddeyo n'ayanjula nti Bassaabasajja Kabaka kikakasiddwa oba kikubiddwamu ebituli okuva mu bataka ba Buganda ne mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ekiwandiiko kino ngenda kukikusomera olabe engeri Nnaabagereka gye bamutaddeko obuzibu. So nga ate waliyo mainstream media emu ey'amaanyi mu ggwanga evuddeyo yo n'ekakasiza ddala nti abalongo abalagiddwa Nagginda Sylvia oba Nnaabagereka siba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ngenda kubeera nga nkuwa ekiwandiiko nga bwe kiri nkikusomere nga naawe bw'okiraba. Bampita Vicky omukutu nsinzidde ku Vicky Exclusive. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye yesooka ogimpereka like information ene esobole kudduka zambwa etuuke ku buli muntu sekinomu yeetaaga okubeera ng'agikola ki ng'agifuna. N'atanatweyungako mu butongole nkusabye subscribinga. Bw'oba omaze okusubscribinga kwata mu kadde kajje mu kigambo personalize okatereke mu kigambo all. Wenkugambira turn on that notification bell buli kye tuteekayo ojja kuba okifuna bulungi. Nkoze ne Joro ku kamera so nga ntambula ne ba sponsors awo wansi ab'enjawulo ku bizibu eby'enjawulo banoonyeeko basobole okubeera nga bakutambuliza ku ezo ensonga ze bakugukamu obulungi. Ekiwandiiko kino kitandise kigamba bwe kiti embuga ya Kasujja Lubinga era ne kiwandiikibwa nga kiva Lubya Lugala Kyaddondo Sentema Road PO Box eri 84 Kampala n'ennamba y'essimu neeteekebwako. Kiriko akabonero ak'engabo okwosaako n'omuziro gwe beddira ekika kino. Era kiwandiikiddwa ne kifulumizibwa ng'ennaku z'omwezi. Kifulumye ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'okusatu omwaka 2023. Lwe lunaku olwaleero olw'okutaano omwaka guno gwennyini ogwa 2023 omwezi gwa kusatu ennaku 17 ez'omwezi. Ekiwandiiko ekitongole okuva mu ofiisi ya Kasujja Lubinga kigamba nti omutaka Kasujja Lubinga atuukiriddwa omutaka Mugema Nabikande wamu n'abo abavunaanyizibwa ku buzaale bw'abaana ba Kabaka okwo ku buzaale bw'abaana ba Kabaka okwo nga kwotadde n'abataka abakulu ab'obusolya nga beebuuza ku nsonga ezirabikira mu mawulire ensangi zino. Ekiwandiiko kino kyongerayo nga kisoma kigamba nti Kasujja Lubinga atangaazizza nti mu nnono ne mu bulombolombo Kabaka oba bakyala be bayinza okulera n'okwola abaana be n'okwola abaana be balinako oluganda oba be batalinaako singa Ssaabasajja Kabaka aba asiimye. Abaana abo bayita abakyala ababalera bamaama baabwe era ne Kabaka kitaabwe, wabula obutafaanana abalangira n'abambejja tebasobola kuyita Kabaka mugema waabwe. Mu ngeri y'emu tebakolebwako mikolo gyonna egikolebwa ku baana ba Kabaka era tebanjulibwa eri Obuganda mu butongole. Kyongerayo ne kigamba nti mu kiseera kino mu lubiri waliyo abaana abagwa mu kiti ekyo abasukka mu omu. Kabaka okufaanana n'Abaganda abalala bw'aba azadde abalongo akola emikolo egimanyiddwa obulungi wano mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka takolangako mikolo egyo. Kabaka eyakasembayo okuzaala abalongo ng'ali ku Namulondo ye Ssekabaka Daudi Chwa eyazaala abalangira Kalema Waswa n'Ekigala Kato mu 1925. Ekiwandiiko kino ne kiteekebwako omukono Abudu
migadde ne kiteekebwako omukono Omutaka Kasujja Lubinga. Now waliwo mainstream media eno nga emanyiddwa nga Bukedde evuddeyo ku social media platform yayo omukutu oba ku kibanja kyayo ekya Facebook aneewandiika ng'egamba Mengo ekakasiza nti abalongo maama Nnaabagereka bayogerako mu kitabo kye si Bakabaka. Munfuna bulungi kansooke ngambe nti Wangala ayisa abasajja Kabaka ne maama Nnaabagereka agerekera Obuganda. Nsomye post eno obwedda joera ngamba vaayo oyogere ku post eno vaayo tereze osomera abantu post eno nenga ndaba post eno ekiwandiiko kino sigenda kusobola kufaafagana na nsonga za Buganda nengamba nedda kanzije nsome busomi kiwandiiko ekivudde mu Buganda bantu bakimanyi bakinterpreting lwakyo. Now ekiwandiiko kino kiraga era kikakasa nti Nnaabagereka anti abalongo bano tebakolebwangako mikolo oba Kabaka takolangako mikolo gy'abalongo era ne kirambika bulungi ne kireeta history ne kiraga nti Kabaka Daudi Chwa ye omu ku baali bazadde abalongo bukyanga Buganda ebaawo ng'ali mu Namulondo era abaana abo Waswa ne Kato ne babatuteerawo okusinziira Omutaka bwa lambise ensonga eno. Kiraga nti maama Nnaabagereka mu kuwandiika ekitabo kye ya mentioninga abalongo bano n'abanjula eri Obuganda ate ekiwandiiko ekivudde mu Buganda nga kigamba nti Ssaabasajja takolangako mukolo gwa balongo gwonna era ng'ekiwandiiko kiraga nti Ssaabasajja takolangako mukolo gwa balongo gwonna ate nga maama Nnaabagereka alaga mu kitabo kye mulimu abalongo era ba myaka 13. Ekiwandiiko kino kiriko omukono ogukakasa nti kiva mu Buganda era kiri well designed singa kibeera nga kyekituufu ekisembayo cause kitambudde ku buli mainstream media nsuubira okubeera nga kyekituufu ekyokusalawo si kirina simanyi nti okirina era tujja kulinda gavumenti y'e Mengo eveeyo etangaze ku nsonga zino. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro atannaba kubanga avaayo kwogera ku nsonga eno newankubadde nga n'Obuganda essaawa z'olwaleero Abaganda n'abantu ab'enjawulo bali kubeera nga bavaayo kusaba Kabaka akole ki atwalibwe ajjanjabwe tebannaba na kumanya Kabaka oba ali mu mbeera nnungi ey'ebyobulamu. I think sigenda kusukaka oba mpita Vicky subscribing nga liking ku channel commenting mu comment section yawo kikyolowooza ku nsonga zino eza maama Nnaabagereka n'ensonga za Ssaabasajja Kabaka okosaako ne abataka okuva mu Lubiri mbajjeeko engalo.